mwaka mupya jam session yesoose mwaka gunene kama mulungi onyumido kabadde masafu amen Afrika yakubye endongo nga yaddala ebadde y'amaanyi guno mwaka sofa bigenda tambula biti bijja tambula bulungi okusinziira ku nteekateeka zaffe nga ne mukama ne bwatukwatira kuba ne mukama alina enteekateeka ze ne tusaba mukama atusaasire tutambule nga bwe twabibaza oba bwe tubibala waliwo ekibuuzo kye njagala okubuuza abayimbi abadde nga bagamba nti wano bajja ku One Love okujja okukuba endongo naye muzeeyi bw'abadde ku stage agambye nti bamuwadde omusingi ogw'otomoka toyinza butamuwa ssente abantu almost 10 nti bajje batambule butambuzi batyo olina okuba nga omuwa ku ssente of course bandi emmotoka mafuta biki really nonga jangu buzi ate ku myaka egyo bazeeyi baffe bakuzeemuko mu myaka you have to support ni baba muvubuka we support them in a different way eno group abamini obumu buno buliwo it is for kukulaakulanya abantu okitegere kwekulaakulanya muzeeyi Matovu abadde atuwa engeri bo gye bawangadde mu music ne balwamu okutuuka ku myaka gye batuuseeko olowooza oba otunudde abavubuka abato banasobola otuuka kwegyo emyaka nga gye beeyisa mundu ebyobuwangazi mukama yabigaba tomanya ani ng'omukulembeze w'abayimbi ebigenda mu maaso social media wakati w'omukunja ataseera ne maama obimanyi sibimanyi biki ebiriwo omukunja taseera avaayo ali mu mbeera mbi nnyo mulwadde naye agamba nti maama nalabako ka video ke basindika mu gurupu y'abayimbi but he had something that looked like a chicken pox or something. What are the doctors saying? What is the doctor's report? Doctor's report egamba ki? Sijja genda nyombi sitegera ntino nga ndebe ku doctor's report. President olowooza lwaki okweraguza kati kususse mu bayimbi? Nze seeraguza. Papa, omukulu nsahawe bajja ekivulu kye n'amaani bakita. Yes, yapostinga ku WhatsApp n'agamba diiru ya Kenze yise. Benako ku nsonga lwaki yapostinga bw'atyo? I don't know. Simanyi lwaki yapostinga bw'atyo kuba kati diiru ki? That is the question. Kiraga nti walinga gwe wali mu kintu sinzira ku ye. Shoyo kujisaza. Nasinza kole kyatenze nyindi wa security. Tinze am I the one who deploying? Can't. President, ebyobufuzi biyuzayuzaamu abayimbi bibasikasika liri puzzle wiki namba babimazeeko okuva yayimbe mubende President Osiris. Nze ndowooza liri puzzle simanyi na nsonga lwaki abeera mu bintu ebyo. Taina muntu yenna gwalina kunnyonnyola lwaki akola byakola. Here we know an explanation for what? Puzinga naye kimunyumira obanga tamanyi engeri ya kihandolinga but really ani amufuga ani amuyimbira ani amurekodingira really masira basonga lwaki yennyonnyolako. Mulimu ebintu ebyazizonyiza liripazo nga anoma agamba mbu waliyo abaana n'ebyana ng'agamba nti waliwo gye yali alina ogenda opafominga omukulu w'emagere abeerako ku bivulu ebimu naye kyeyagana okujja ebeera nakola statement ng'egamba muli mu baana mulimu ebyana n'abaana. My dear, ndi mu nsi ndala nnyo kati ebyo sibiriiko ebyo. I'm here to make money out of my business. Katosobola nze kuddawo kuŋŋamba mbu ate wano oyimba wali toyimba ugwani era ng'otandika otya. Naye kati oli bw'abanga ye alaba waliwo abantu abalala balina omusalirawo mu mulimu gwe then ebyo bibye. Bwe banatandika omukuba obucupa ku stage ng'ani abumukuba? Abalowooza abawukanya n'endowooza ng'amateeka gabakolako. Abantu ababeera mu crowd abangi osobola omanya nti ono eyankubya akacupa. Osobola omanya.
pozinga Claudio nera ne weba Claudio nayo nane ebukasuka nayo basobola ogisiba tebasobola recent waliyo nayo wa political performing and alina akasuka yakasuko ba chupa yakasuka ki omumanya sebo hanze nagamba abawagizi bange abasembedde nti bwemulaba yayita akasukira nze yali akuba bali mu maaso mbu batuule naye nga bateekamu enfuufu kati akasuka agamba ab'e maaso batuule naye nga oyinza okugyamu omuntu eriiso so neŋŋamba nti banne bwe wabawo omuntu aliranidde oyo omuntu ayagala okukozesa effujjo naawe oyinza okubaako engeri gy'omugamba nti kakkana wawa bagamba nti no abakanyiga obucupa bakanyige bafune engatto engeri eyo ebyo byakasuka nfuna engatto sibiriiko anyway bino byonna byemulaba mu industry sometimes it is planned abantu abamu baagala industry ebe yabuvuyo bayiseewo ebyabwe teriyo omuntu yenna ayinza kupushinga nakuwagira abantu balwane nga talina waafunira osanga abo abawagira abantu okulwana bo balina webafunira naye nze sikiwa lwaki omuyimbi abakola omulimu gwe n'otandika okumuddaawo n'omujjonkera n'okola biki byakyalo jasinza obubaka bwenyinza okuwa abayimbi guno omulimu gwammwe teri ajja kukubeererawo ng'enjala ekuluma kyandibadde kirungi n'olwana nnyo okulanga omulimu gwe gujjamu ssente osobole okuguyimirizaawo naawe okweyimirizaawo bw'okwata bannabyabufuzi n'obasembeza bakutegeerere ng'era bye basalawo kyokola oba weeziika kubanga sayidi ezo zombi eneevuganya ginne bw'oba ogamba nti gwe oli activist you belong here then belong there naye bw'oba ogamba nti nze ndi muyimbi ndi wano kola mulimu gwange eno yimbayo n'eriyimba abo aba-affiliatinga nti I just affiliate here saagala naawe kola ekyo oba okitegeera buli muntu akole kyawulira kyayagala but me I will advise people to always serve both all parties buli omu muserving bali bawagizibwa abawagizi abakiteekamu effujjo muba simanyi bali mu struggle simanyi they will do what then they will be challenged also ekityogerako kikyasoboka omuntu okuba nga ayimbira sayidi zonna bbiri why not lwaki abataziyimbira mpayo ensonga emu ogende lwaki lwanoyimba nodana emagere noyimba why not okujjako nga bali baganye okuyita niwe baba bakuyise nga lwiri bakuyise why don't you go era bw'ogendeyo ne bakolako effujjo nga amateeka gabalamula Okay, President, ensonga ya copyright etuusewa ensonga ya copyright nayogeddeko ne Honorable Mao njakkereyo ku makya sooka mpeeko ku draft ya passingibwa cabinet mpitemu ne bannange mbasharingireko then tulabe nga ate tupushinga process ya parliament but bitambula. Okay, tulaba nga baproducer Daddy Andre ne Dr. Brain nga ate mu kasako ke kamu mulimu abayimbi abeekubiddemu Winnie ne Pretty Banks era z'ensonga ze zimu eza copyright nga beekubira ki mugenda mu kweweereza ebigambo ebisongovu nti omu yakwata mu beats za munne n'abanga ayoza mu luyimba lwe ensonga ezo copyright bwegyenaakoma olwawo abantu tebagenda kukwata mu nyimba z'abannaabwe amateeka gajja balamula. Mr. President, tukwebaza okuteekawo jam session tusaba otubriefingeko enteekateeka zigenda kuba ziteeza omwaka guno tugenda kugoinga extra mile apart from performing ku stage tulabeko association ezenjawulo nga ziriko mu community eno oba community ekwebaza okubasembereza abayimbi naye mulimu ne community ey'emisana eyali yagadde okuba nga ekozesa opportunity eno okuba nga baserebo bali mu kitundu kyabwe lwasuubira okolako ku charity oba outreaches arawundi wano mu kitundu mumuli kinakindi mu ggwanga mwonna ng'asirizana campaign za yes tulina mental health department ng'omumwe tuyita okukola CSR okulaba nga tutuukira omuntu we wansi n'okubaako wetuyamba yande through that department tujja kulwana nnyo okulaba nga tetusembereza abantu be wansi omuyimbi this time around nga taze kuyimba but to sensitize for health, for mental health, for good cause. Asembayo kunze. Ebintu bya Noelike bwabimanyi balina BET babadde mu Grammys abafirika bali mu kategori emu tebakyabawuliramu best Afrobeat, best album, piano ati bali mu poti yemu kiba kitiyo tunyumire kufuva bitegedde tuyina kulwana kulaba nga naffe abafirika tufuna ezaffe otherwise baliwe banatusalirawo
bajja tusalirangawo nga bwe baagala kuba kyabwe antiro nga twekoledde ekyaffe. buuza kyoyagala. Leero tubadde ku UPRS abakulu abakulira omubadde Mamenko oyo bavuddeyo nga bagamba nti bagenda tandika okukwata cover band abaana bayimba ennyimba zammwe mbuba banasooka kusasulira nnyimba ezo kuziyimba ate ngezi nnyimba mwezi ezabaleeta. Nze ndowooza one UPRS yeetaaga ne consulting ku bayimbi kitegeera ne bawulira views zaabwe ku ekyo then ne band zeetaaga ne zifuna consent okuva eri abayimbi abo tie bwe yaswandi so tuyimba ennyimba zo tuwe olukusa sign here so that tebatataganyizibwa oba baba basobodde basasule oba okitegeera because but I know copyright ejja kubanga erina engeri gyerambulula ensonga ezo serizitaka kukwata n'amaanyi. But another thing, on another hand, I need to listen from both sides, UPRS and then the band, the band owners, mpulire. Then from there I can tell you from an informed point of view. But for now, kansoke ntambulira. Okay, thank you. President, usakoza abayimbi zitambula zitenda kuzi. Entya. Sako. Yes, UNMF Sako, basically. Yes. Tambula bulungi. Abantu abamu manyi beginning teri beginning nyangu. Twatandika nga beginning ikaluwamu kuba buli omu ebintu abiraba bulwe. But gye tuli mu kugenda olaba nga abantu batandise okusumuluka. Okulaba nga ate bateekawo embeera ennungi. Omuyimbi yali yanjagadde okujegattako bisaanizo ki? Ayina kujja n'aregistering as a Sako member. Kati waliwo omukyala bakutte nga apakira ebintu mu dduuka erimu Faith XYMC kati she's mentally disturbed or perturbed. Oyo yeetaaga help. Kati mental health department ejja tuyambako. They will do some little research on it and see what we can do. Ku nsonga ya Kinsaha okuva n'agamba nti no diriyo eyise abantu abamu bwe babalaba nga muli ku stage mwonna ne balowooza nti enkolagana we naye bukyanga muva ku stage agezezzaako nnyo okulaga yasooka n'avaayo n'agamba weetondere president we olw'emagere kati ate n'amala n'avaayo n'agamba nti diriyo eyise enkolagana ki eri wakati wo ne Kinsaha? Ebyo olina bibuuza ye nze simulinako buzibu. President, okukulembeze mu bayimbi gujjuddemu enjawukana for example federation tulaba neewuma awooza ki ekitaagisa okukolebwa okubeera nga mwegatta okutwala music industry maaso? One, abayimbi kye balina okumanya nti it is very hard for sometime to be united nga abantu muli b'amaanyi. Buli babalaba nga muli mufo kyekimu ebiseera ebisinga bayinza kuba sabotaginga here and there. Eri abantu abawula abantu, eri abantu abalina envy, eri abantu abalina politics, eri abantu. You don't need to listen to whoever say what. You just need to look at the real cause. Okwegattira awamu ne mwekulaakulanya oba okitegeera. Abantu ebiseera ebisinga bagamba mbu ate gavumenti olina okukola nayo. Olina okukola ne gavumenti. Omuntu akugamba tokolagana ne gavumenti abanga akugoba mu maka ga maama wo. Gavumenti olina okukolagana nayo kubanga yekutegeka. Bwe muba mutambulidde wamu nayo kitegeeza ejja kuwa kino naawe ogiwe kino mukulaakulanye eggwanga. If you part ways ebyabo ba politician ani ajja ani ayagala okudda mu bufuzi ani ayagala ovaamu tebitukwatako. Ffe tulina kwegatta ne tukolagana ne gavumenti eriko ng'ejja bwetusanga. Era wenyini wetwala bidalien skill n'omuntu gwabadde akola naye embiranye fikigaza twalabye nti munnaye baavuddeyo ne beegatta. Kyekisinga obulungi. Byetulwanirira era byetwagala okulaba nga ensi etambulira mu kwegatta n'abantu basobole okuba nga beekulaakulanye. Ki ekyetaagisa president okukola okubeera nga abantu banene bagatta ne babeera bumu tugeze in spite of their political differences? Abantu beetaaga sensitization.
kubalaga nti no politics talina babakwatirako kujjako ng'olina interest eyesimbawo naye omuntu ng'oyimba buyimbi tolina bingiramu ebyo gwegenda osavinga abantu buli alina sente akuyita omusanyusiza ababe tutambule naye buli we banaddamu ebyo bagenda fu obwavu. Okay, President akasembayo era mu bufu obwo bwennyini obwa politics abayimbi nga bajjumbidde nnyo okweyuna okwesimbawo mu byobufuzi era nga mu byo nalabye mukwano gwo Kalifa Aganaga addayo kunona ki addayo kunona kaadi ya kwesimbawo nga MP kikyokyogerako ekyo. Buli muntu gyali mu palamenti eyo okuviira ddala ku badokita basawo ba inginiya n'abayimbi babayo tewabaawo buzibu. Akasembereyo ddala President omutumaliriza wakubye essaati. President akasembayo ogenda tukolera ekivulo omwaka guno tuddayo kololo oba tugira tukuliikirizaako. Honestly ndi mu kurushinga processes neza copyright ziggwe nsobole okuba nga ate nzireyo ku stage. Ndaba requests nyingi ennaku zino ku internet okwo bansindikira buli bantu basaba show katusabe Mukama atusaasire tufunzeku maybe you never know nja kuba mbabuulira nja kuddayo mbadde nkyasooka kumaliriza kino naye I'm going to start releasing music starting ndowooza ngenda tandika okuta ennyimba starting mu zino ennaku nga 2-3 tulina oluyimba lwaffe ne Green Daddy ne Grenade oluyimba lugenda kufuluma baluyita Nyange oluyimba olwo lulimu amakulu mangi luga nti nze ninga Nyange ne wonsiiga enfuufu oba amanda enkuba bw'etonnya bw'eti neeganjira entukuza nenzirawo n'onsanga enkyanga olinga gutanakola kintu kyonna. Big tune day wagiwulire blessings.